Bakubuuza lwaki wasigadde Kampala. Naomboza akala mateno kalebe. Polela zenza Olanga baby. Thank you guys. Ayi sabuza kabaka Wangala yebene chuchumuso talo koba natawetwa. Omunoonyeza ki? Kyemunoonya mukazi wange oyo ntute ebbanga nga simulaba okuva Namugongo yatuuka. Yajja okulamaga. Before tunabagenda nnyo maaso onoonya Jessica bw'ongambye ffe tumanyinga Fuutu gwe gwani amanya. Amanya gange bampita Nyau Alani. Nyau. Bampita Nyau Alani. Nyau babeera bagwanga ki Banyau. Banyau babeera balugwala. Muli balugwala. Mukazi yajja nga zenoonya Shiba yajja nga zikulamaga. Yajja ze kulamaga naye ng'oluyimba olwo nali maze oluwandiika. Nawandiika kolansi. Luno lwatero yimba. Olwo tutututututututu. Shiba nkwetaaga. Bobi Wine nkwetaaga. Alabe ku mukyalo oyo Fuutu adatoninga ku TikTok. Beera ng'okontakitinga ku namba z'essimu z'olabaawo 0706 7947 29. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 150. Ya tukyali mu field oyagala kumpa haga bannange. Kale nze Sonko Muhammad mukutugulu tandika ensinziro kwata okubanga atemba weereza atukola emboozi ez'enjawulo wano na wali. Recently okulamaga okwaliwo ennaku z'omwezi ali 3 n'ennaku z'omwezi nga 2 waliwo omuntu abadde trending online mbadde mumuyita Fuutu. Fuutu yajja n'ayingira nakola interview yasooka amwagiraba ne trending nga saawundi eyo gye twava naffe ne tumulaba. Nze Sam Kent ye yankubira essimu mumanyi Sam Kent abaza bagobera good talent nga ne promoter Stuart. Nengenda ne bamumpa ne mukolako interview ntumupostinga ne bitambula. In fact timu ze gyenkola naye saidize ne boyogere buli spring bakewaayi director CD Crown Professor Kaide n'abalala fa abasinga okuba ntumupostinga na trendinga nnyo omwana ogwa muyita Fuutu. I came using Fuutu from ekyala akalama eyava kalama tendo nayingire Namugongo. Naye ngena kuzo mwezi 3 kulamaga twaliwo teyalamaga na kulamaga fe twali naye okitegeera. Naye nennaku olwaddako ennaku z'omwezi nga nyanga tuli naye naye ng'engeri ekiriboosamu wano mu Kampala namubuuza ne mugamba waayi kati time weweddeko program z'okudda mu kyala akalama tendo ziri zitya. Yakumba ku pass n'agamba teri kudda mu kaloma tendo. Nze njagala Shiba noonya Shiba kalungi nayimba mu nnyimba zetu lutututututu nayimba nga ye mubadde nga mu bulaba. Stories badde zitrendinga zena story gendo yingira kakadde ka views. Nze nagenda postinga ku TikTok yange naye walala bana bena views nyingi. Mu mwanvudde omukulu omu nankubira essimu ng'ajja amunoonya. Ne ngamba atowa egukyogwo badde mutuka mu chance wenjogerera wana nsanze wakanga obudde buno buwongeera. Agamba anoonya mukyala we. Ye lwaki njogera ebingi ogamba otya mukulu? Ndi wano wekitiibwa. Obulamu bulungi? Obulamu bubi. Ate kiki? Mukyogubadde? Omukyala wange yambulako nzize munoonya. Naye mu kumunoonya nga ndaba alina watambula. Ndaba atambulira ku bya TikTok ebyo omanyi akageri ke tuli mu kyalo eyo tulima. Ffe eby'amasimu tetulimanyi nnyo. Nsanga mukwano gwange promoter Stuart nga ngamba nina omukyala gwe nalabye ate nawulira nti omunoonya kituufu konze mundageeko ngenda okulaba nga ye mukazi wange ne mulemerako. Bamuyitaani ffe tumanyi bamuyitaani gwe mumanyi nga Fuutu bamuyita Jessica Fuutu. Bamuyita Jessica ffe tumumanyi nga Fuutu we bamutuumye Fuutu. Yes ebo. Ono yagamba I came using Fuutu. Yeah. From Akalo yagamba Kalo ki? Akalo bakayita Kanungu. Kanungu. Muri basaidize yo Kanungu. Yes ebo. Kyamulibwa wansi eyo yawulira agamba. Yes ebo. Omunoonyeza ki? Kyemunoonya mukazi wange oyo ntute ebbanga nga simulaba okuva Namugongo yatuuka. Yajja okulamaga nandeka mu kyalo eyo nga nnima sobola onoonya akasente mutwale mu studio tumalize oluyimba. Muri bayimbi? Yes ebo. Ayimba ebyaddala? Yes ebo. Ebyaddala ayimba? Kale muyimbi ne sinti
muyimbi nga Shiba gwayagala ennyo. Ayagala nnyo Shiba. Ayagala nnyo Shiba ne Bobby Wine wamu ne Mama Fina. Ne Mama Fina. Aha. Oluyimba lumuwandikira namuwandikira chorus. Twali tugenda kuwamaliriza verse. Gwani before tunabagenda nnyo maaso nonya Jessica bongambye gufe tumanyinga futu gwe gwani amanya. Amanya gange bampita Nyau Alani. Nyau. Bampita Nyau Alani. Nyau babeera bagwanga kiba Nyau. Banyau babeera balugwala. Muli balugwala. Mukazi wange Wangabi. Ye Muganda. Ye Muganda mukazi wange. Lenga naye afaana ng'omulugwala. Munnange. Aina akabi nawe sala akabi kamu nga ye. Kyuka muko tufule. Muteekamu obuntu mute mu nviri kikirwaki. Anti munnange. Muli baserebu. Aha. Munnange olwamutwala mu studio. So kuleke before studio ava atya mukyala akuva atya mu ngala atajja yingire Kampala. Anti yali awulira nga akyagala nnyo nange netandika okuyiya oluyimba lwasinga okwagala nga lukwata ku Shiba. Shiba. Yajja nga zenoonya Shiba yazze nga zikulamaga. Yajja azze kulamaga naye nga oluyimba olwo nali maze oluwandiika. Nawandiika chorus. Dono lwatero yimba. Olwo tu Shiba nkwetaaga. Bobby Wine kwetaaga. Kati nze oluyimba lwembadde mpandiika olulala lwasinga okwetaaga olulimu Mama Fina ne Bobby. Mama Fina kwetaaga. Mama Fina kwetaaga. Kyagulanyi kwetaaga. Bobby Wine kwetaaga. Oluyimba olwo alwagala nnyo era mukyala wange gy'oli mukwano nkunoonya. Futu nkunoonya. Jessica I love you nkwagala jangu nkunoonya. Naye mukyala wo ki ayinamuko obuzibu mulwadde ng'alinga omulalu nsonyiwo kyogera ne kankikubuuze. Mukyala wange oyo embeera ze nziza nnema era Namugongo olwatuuka okulamaga. Yaŋŋamba nze munnange ngenda kuyolesa ekitone ngenda Namugongo era njagala kutuukako e Kampala ndage ekitone kyange oyo mukazi wange ntobye naye zamutuusiza awo waali. Bannange gwe wenna ng'opostinga mukazi wange zamutuusiza ku ekyo kyali. Sagala mukole mu ssente njagala mukazi wange kubeera naye mbeere naye tumalize oluyimba mukazi wange mwetaaga. Gwe naalabye mukazi wange mbasaba era nkusaba. Noonya ku manager Sonko, noonya ku Sonko, noonya ku Stuart promoter. Lwaki obawa namba yo kubaba kuba toyina simu gwe? Ayina simu yange. Esimu yange munnange bagibba ate mukazi wange yali agirina. Niyo yinyini bagibira eyo Namugongo. Bwaje yali ne simu. Enamba so gyenyiza obawa ya promoter Stuart oba Sonko abawe namba ye. Kati fotutuuseeko otya nzozzeewo ontuuseeko otya enamba yange ategwani yagikuwadde kuba obedda ndaba okubisa simu zanjalu ng'okuba ennamba obedda okozesa amasimu gaani obedda gojja okubisa. Gw'osanga gw'osaba essimu. Yesebo. Paka roze notutuukako. Ate gw'ovudde otya eri simanyi kukaala amatendo gy'oyingirewa. Naye wali wajja mukulamaga wasigala muno. Nali najja kulamaga Stuart kwe kumusanga ng'ali ku bya TikTok. Anti nze simanyi bya TikTok. Mpulira boogera ku gundi ku Jessica. Ng'oli abamwogerako nga bagamba ki? Ne ngamba omwagalwa wange ate yabula ate mpuli. Nga bagamba ki? Okulamaga yajja yekka nawe nojja wekka. Yajja yekka kati ye mukunsooka nezija nga munoonya. Mu kumunoonya n'ambula ne ngamba nja kumufuna. Bandi awo. For you, how did you come to Namugongo? Namugongo. How did you come to Namugongo? But some I don't speak English straight. You speak language in Luganda. Tomanyi Luzungu Lungereza. Yes. Nati jata ngo mukyala wate y'Olungereza lumanyi bulungi. Kwa kati mukyala okutungo training abamubuuza bino bamuga how did you come to Namugongo? But so I can't in Luganda in Luzungu. What challenges did you face while coming to Namugongo? What challenges did you face on your way? Sijja kyogera mu Luzungu ekyo kyannema naye nga ssatu yaliye Namugongo nange naliyo nga munoonya abantu baali bangi. Bana Stuart nkwebaza nnyo nkwagala nnyo okundaga abantu bano. Bano bagenda okundaga mukazi wange banange mbagala nnyo. Njaga mukazi wange. Mukyala wo ffe twamulabako kweza ennaku n'atuddukako. Era tubadde bamunoonya abayimbi bamunoonya walona batukubita kabatti mu Shiba bamunoonya bayimbi bamunoonya mukolako interview netalabika then ogenda kola otyo okumulaba simanyi ne kati akageri kenvudde mu kyalo nga ntambula kati go programs okuddayo mu kyalo ziri zitya oba naye todda mu kyalo sisobola kudda mu kyalo mukazi wange nga simulabye naye bw'omulaba muddayo mu kyalo we mulaba tugenda kweyongera okwatagana mpola nga bwe tukwataganya ekitone ekyo mukwasaganya muzeeyo mu kyakala amatendo oba temuva Kampala kati nawe olemedde Kampala kati tugenda muvaamu
wano wali emikisa gyaffe empaka yesebo oba aliwa Shiba kuba yatukanako okungamba bwe kyoba okola sonkola ekintu kimuntu wali onsuulawo ku geeti ya Shiba ebisigadde obindekere anti kati ye omutima gwe gwonna guyayana Shiba ne Bobi Wine wamu ne Mama Fina kati ate gwe obugwo ogwange guyayanira mukyala wange oyo gwe mmanyi Fuutu Jessica tere malago wegomba wengeke mabega kati nnyo boti mukyala wo waliwo post zigenda zitambula zensembe yokulaba yo Fuutu gogamba mukazi wo nga bakropinze face ye naye omuyimbi Ronald Mayinja gabafaananira ddala ano oluganda ku muyimbi Ronald Mayinja anti nze ekyo kyosa kinonyereza nnyo nze nayagala muntu wange Fuutu Jessica oyo ye mukazi wange wensinga okwagala Stuart promoter simanyi kirabo kikyena akuwa so wabito ebiri alabyeko ku Fuutu yonna gyoli wala videos nalabyeko nga bamupostinze nga yongedde okuddugala nnyo kumpi nga abalalu we babeera nga tena n'ebigoye muno munda ngazina amazina gatategerekeka ayogera yinula bwati amaso waggulu amulabyeko enamba zobula ku screen ezo bero okozesa otukubireko twatusobola obbanga tutracking omukyalo ono tulaba baddala omwami ono amumanyi oba beemanyi basobole okudda ewaabwe naye omukyala yagamba teri kudda mu kyalo n'omwami ayingidde kampani agamba teri kudda ku mukyalo anoonya ye oba omwesibako lwakuba nti trending olina ebyenfuna byolabyewa tuyinza okudda wano ng'olaba ebyanfuna byobaza mukyala wange oyo namwagala nnyo olw'ensonga akwata nnyo ate waba ayagala nnyo akwata nnyo mugezi nnyo kyova olaba nsingako okumanya oluzungu yayagala nnyo Shiba oluyimba lwe namuwandikira first time nalukwatirawo olwo tututututu naluyimba bulungi tututututu Shiba nkwetaaga Kyagulanyi nkwetaaga Mama Fina nkwetaaga Bobi Wine nkwetaaga Kyagulanyi nkwetaaga Mama Fina nkwetaaga oluyimba olwo alwagala nnyo era mukwano gy'oli jala otuddemu oluyimba olukwate bulungi olukole lugwe wona Fuutu omumulabyeko tumusubira okuba mu bitundu nga Namugongo bweyogerere Nammanve Seeta Kireka Naalya ebitundu ebyetoolodde Namugongo Joggo awe watyo kira akyali wajjala alabe ku mukyalo oyo Fuutu adatrendinga ku TikTok beera ngo contactinga ku namba z'essimu z'olabaawo 0706 79 47 waliwo n'ennamba endala ya MTN eri 0782 95 25 tucontactinge tulaba twenga tuyinza obba nga tukwasaganya embeera waliwo n'abafamily abamu abancontactingako emabegakaawo nga bamumbuuza nga bagamba Jessica ali oba mumulabyeko mutuyambe mulabe nti atadda mu kyalo oba ina maama we ali saidizaawo kajjansaawo ku Ntebe Road awo mwetaaga lwakuba lwe yabadde emboozi nanga maama wa Jessica alabika naye mulwadde wa mutwe talina ne muganda bali mu kampani naye mulwadde wa mutwe ne Jessica mulwadde taata wabe yeje ali eyo mu kyalo n'era mbu tebigatta bulungi kati so kyembasaba baganda bange bwe wenna ng'olabye ku mukyala wange kuba kweneza enamba ze bakuwadde ononye ku promoter Stuart ononye ku Josh Jamaica musajja muyimbi mulungi wempulira ene Kampala buli muntu agamba Josh Jamaica oba muganda wa Gravity oba muganda wa King Saha kyesimanyi naye banange mbasaba nnyo era mbegayiridde gwe nange oli w'amaanyi ng'osobola bakoyo omukyala woba ogenze wa Shiba n'omusangayo kusaba omukwate omuleete gyendi zebbaawe gwe bayita Nyau Alani kale tubadde Nyau Alani ensonga za Fuutu twongere bajukiza ntukola airport pickup sobola okomawo mu Uganda contact us ku namba z'essimu z'olwa screen yo 0706 tulinako ne namba ya MTN eri 0782 95 bulambalamba tutambule ffenna nze Sonko Muhammad Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155